Gapadde mazigana biwoobe mu kusabira omugenzi Teddy Seezi Cheeye eyafa oluvannyuma lw'okutomerwa BodaBoda ku lunaku lw'okuna e Nakawa. Akulembedde mu misa eno Father Paulino Mondo avumidde obulagajavu obuyitidde mu bantu ensangi zino bagamba nti buviiriddeko abantu okuttibwa mu ggwanga. Few days ago in the same place we had the funeral of Susan Magara, who died because of carelessness of some people. Now also we have the funeral of Seezi Cheeye because also of carelessness of some people. Ono avumidde n'abalaba Cheeye mu kifaananyi ky'omuzi w'emisango olw'okusibwa mu kkomera nti kino kikyamu. Many of us can be incarcerated for reasons that will be known later by history. Prisons, after all, are built for people, not for goats, not for chicken, and not for national park animals. Okusaba kuno kwetabiddwako emikono n'enganda z'omugenzi nga batendereza omugenzi okubeera ow'amazima mu bulamu bwe. I'll miss him. The profession will miss him. And this country needs the crusaders like Cheeye. Seezi Cheeye always wanted to hold those in authority accountable. Abamu kubenganda basabye wabwe okunoonyereza okwenjawulo kufa kw'omuntu waabwe. I want to echo what the priest has said. There must be an investigation to know what happened. Where is this BodaBoda? Did he have the license or not? And so on and so forth. Ye namwandu wa Cheeye ssaako n'abaana bamwogeddeko ng'omuntu abadde empagi luwaga mu bulamu bwabwe. Even the years he spent in prison never changed anything about him at all. He remained the same. You were the perfect father to us, especially this past year. And I would do anything to have one more minute with you. Teddy Seezi Cheeye yamanyika nnyo mu mwaka 2019 kotubwe yamusingisa omusango gw'obukumpanya era n'asibwa emyaka 7 mu kkomera nga waafiiridde nga yakaweza omwaka mulamba nga akateebwa okuva mu kkomera Luzira. Ivan Kigozi, NTV ku Sawimu.